There's things that are free but just start costing unplanned money, like rainwater. It's supposed to be free, but to harvest it, you have to first build a house. Same way HIV treatment is totally free but has been costing. I mean, you have to first move to the health center. Go spend like a whole day, 6-7 hours. Then there's also health center fatigue. But now things have changed. Your HIV treatment can be picked from a pharmacy near you. And if you're lucky and you have a 24-hour pharmacy, Okay, kwaniriza ali ku Kookie Promotions Worldwide olunaku olwaleero ebigambo si byasanyu oba tebiwoomesa nako bululungu omuganda wagamba tuli wano ku Kago Entebbe Airport nga tulindiridde the body of omugenzi Gloria okuva olunaku olwaleero kubanga tetumulindira era nga woolaba olunaku olwaleero omulambo badde bakaguyingiza tugenda okulabika nga twogera okufuna enteekateeka okusinziira ku sister we wamu ne bakadde be wano okanga omanyi Kookie Promotions for the updates that are taking place tugenda kuba tuzikuwa naye wetwogerera ebigambo si byasanyu okusinziira ku nteekateeka eziriwo n'okufuna omulambo etime webadde obimanyi bitwalamu obudde so enteekateeka omulambo bagenda kuba bagutwala e Katabi okubeera nga bagukolako postmortem okuviiraawo gugenda kuba gugenda straight mu Western. That is so far the update. Naye tugenda kuba nga twongera okutuusaako ebigendera ddala maaso. MC Kiye for your update.